Captain, njagala kunyambako. Musimu mukulidde besinga wojiraba. Okiriza nti wali abakazi abayayi. Kituufu. Kwegamba olabe emikolo gino. Waliwo gino egiri wansi, waliwo gino empaamu. Kwegamba Katonda yakula abantu bonna nga tebenkana. Waliwo abantu abategeera mangu, waliwo abatategeera mangu, waliwo abajeemu, waliwo bebakuza bubi, waliwo bebakuza bulungi, waliwo abayaaye, waliwo abatali bayaaye, waliwo abategeera. Kwegamba kiva ku muntu n'engeri gye baamukuza. Kwegamba embeera eriyo tosobola bwenkanya ku buli muntu yenna. Captain, nsaba kukyusa ekirira ekisembayo. Omukyala asobola okukyusa amanya nga wamuwasa n'omuwa amannya go. Era asobola okukyusa amanya n'afuna amanya amala mu makaago ng'ate ga musajja mulala amuganza. Oba omukyala asobola okukyusa amanya mu makaago. Omukazi asobola okukyusa okufuna omusajja mu makaago ng'akyali mu makaago. Ekyo si bwenkanya. Ate temuli magezi ku ekyo. Kubanga kasoba nga ku nyumba ya Mukula. Onoko ate mwafumbirwa mu kanisa bo mu muzikiti. Nemufuna nika, bamusiba nika. Oba mu kanisa. Kwegamba olinako okukyusa amanya go nga mukirijanya lodda ku manya ga mwami wo. Kubanga kasogenda okweyanjula ne bakkiriza ab'ekikano bwa kino kati omukyala tukuwadde. Kati twagala ogenda gutwale mu bbaga oba mu nika. Bwayingira ku makaago awo kaakati osalira mugati no kaakati ofuuka mukyala Mukula. Ekitiibwa ky'amaka kiva ku bwenkanya mu maka. Ate omwami yasinga era ye mukulu ku maka. Tosobola okuba ne amanya abiri oba esatu. Nati no oli ku maka ga Mukula. Olina erinnya olina nobeera ne Ssenkubuge siasa. Awo kaakati oba kinneme genda obeere ne Ssenkubuge. Naye tosobola kubeera ku maka gange ate nga togoberera empisa era ekolebwa onankani egiri ku maka gange. Ubeera bukujukuju ne buyayi. Thank you so much. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi. Tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers. C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nungi, parking nungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakomodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obwenjawulo. Kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Tuliko n'omukugu Captain Michael Mukula. Abamu abatunuzi b'ensonga mu ggwanga Uganda oba n'eggwanga lyonna the whole world. Olw'ensonga nti be bamu be tulina bapanga bali mu ggwanga lino abasobola otunula ensonga nga bweziyimiridde oba balaba situation gyewe. Tusobola okwogerako naye mu bibuuzo bitono oba bigambo bitono olw'ensonga tulina okusomooza okutambula mu bantu mu ggwanga Uganda, abazadde n'abaana, abakyala n'abasajja. Twagala tumanye oba ku advice oba okuyiga ku ebyo ebimu ebyayiseemu okuba nga akyali strong nga bwali okuba nga ayimidde nga bwali. Captain, tuyanza nnyo okutwaniriza mu makaago. Nina ebibuuzo bitono nnyo according to situation bwetambula oba ensi weyimiridde kubanga tulina okusomoozebwa kw'amaanyi mu bulamu. Bingi bijja ne bivaawo. Okusooka mbebaza okuba nga mwebali kuweereza ggwanga lyaffe n'okukola bino bituzaamu amaanyi tusanga ennyumba wezitinga ziri mu nsi Uganda ze twandibadde twegomba nti ate tulina kunnyonnyola okulambula naye ate osanga nti amaka ga gavumenti okusobola okugalambula n'ogenyumirizaamu. So according to situation nga bweyimiridde
tulinawo okusomoozebwa okumu mu ngeri emu endala olw'abasajja kati gwe oli musajja omutunuzi w'ensonga oli musajja omukulembeze oli pira ng'onoga nti emyera Captain Mayo Mukula ddene singa akodingire nti abasajja bangi banyigirizibwa batokyalingibwa olw'okuba nti bamaanyi mu ggwanga ebafiirwa ebintu byabwe nti maybe atana okwogera oba nakkiriza ekintu bakitwala nagamba themena abasajja bena beko bebasibye abaana nagamba abaana bonna baggwanga tubaweerere mubaleke n'atagenda nakugeni naye ng'akimanyi nti omwana si yamuzaala so mu kusomoozebwa kuliwo nabadde nina ebbaluwa gye mpandiika right now obaka bwefuba gwendiko njagala kulaba nga abasajja at least bafuna ministry oba office okuva aba president gye balopa ensonga zaabwe oba nabo gye beekubira omulanga kuba tulaba offices nyingi ministries nyingi ez'abaana ez'abakyala abakasiru ne bamuzibu ne bakiddala balina offices ne ministries n'abalema naye abaami tebalina ate era nga woyita mu kusomoozebwa okuzza kubeerawo abaami bangi ne mudda abaami babakwatanga olw'omusolo naye nga abakyala tebabakwata abaami emakerere abakyala babongererako point 3 era abaami tebabongererako tuli ku mateeka ga Europe oba tuli ku mateeka oba tukyali ku nkola amateeka gakolebwa baani tetusobola kubaga mateeka gatanyigiza abantu baffe according ku basajja nze beesinza okwogererako right now olw'ebyo ebijja bibasoomooza naye nga batya okuvaayo batya okwogera kati ekibuzo kiri nti singa Captain Mayo omuntu ajja n'akwesibako oba n'agamba nti Captain Mayo Mukula yanzaalamu omwana bwati ne bwati naye nga ekituufu tekiriiwo oba nagiraga nti Captain Mayo Mukula ng'alina kyakwetagako oba ssente oba kiki ku ssente oba ne ku ekyo okola ki okola nti oba osobola otaasa erinnya ly'obusitaani naye nga wabadde owulira ekikulu tulina ebbago oba constitution yaffe y'eggwanga constitution eno etambula nnyo okugwenkanya n'amazima so omuntu yena bw'afuna kwemulugunya ku kintu kyonna asobola okitwala ku mateeka era engeri gye tulina kati amateeka gafuga eggwanga ate etteeka lino constitution yava ku 1995 eyaffe ng'Abannayuganda bwe tubateekamu ebirowoozo kubanga amaanyi gonna nga constitution bwegeyogera gali ku mikono gy'abantu kakati abantu balina okukozesa amateeka gano oba enkola eno nga bakozesa amateeka gye bayita the rule of law and constitutionalism twetaaga bwenkanya omuntu yena bw'afuna kwemulugunya addukira mu poliisi bw'agiroopa negenda mu DPP n'alaba nti no wano waliwo ensonga waliwo eggumba wano ne bagitwala mu kooti bw'esalawo nega nti no kaakati wano ono yalina amazima ono talina amazima era kooti kwegamba okuwaabira kuno sinze gundi oba mukazi oba musajja awo ogoberera naye bw'olaba nti no okyalina okwemulugunya ogenda gye bayita court eri higher oba court of appeal naye neesalawo era bw'obanga olina okwemulugunya n'ogenda court esembayo gye bayita Supreme Court naye kyenjagala kutegeeza wano wansi mu mbeera eri omu ggwanga kaakati nga tetunagenda mu kooti waliwo gye bayita dispute resolution okulaba nti no tutuula ne tukaayana ku nsonga era dispute resolution eyo kooti etera okubawa abantu ne batuula ne bakaana ku nsonga oba ekyo tekiriiyo okka wansi n'ogamba nti n'ab'ekika batuule batereeze ensonga oba ebyemikwano nga temwagala okubitwala mu mateeka kwegamba muleme okutwala obuswavu buno mu bantu mu maaso kwegamba kiva ku nkola kaakati ennuŋŋamu abantu bebakuliddemu naye kwegamba njagala okutegeeza nanze nakula ku mikono gya maama yali single mother yankuliza ku bizibu nnyo nalaba maama wange nga bamusamba bamukuba ssaawa 9 bisi ssaawa 8 ez'ekiro nga bamukuba kwegamba ekyo nalaba sayidi emu nga maama alumirizibwa
nalaba maama ng'abonaabona ng'alaba maama ng'anoonya school fees kwegamba engeri gyenakula ne maama ekyo nakiyiga naye nayiga nga nkula nendaba ebintu ebirala abasajja abamu nga ye talina amaanyi ago talina kwegamba obunyiivu oba obusungu obwo obusobola okutwala amateeka ku mikono gye nosanga nti no omukyala ate abeera wa busungu ayagala kutwala mu kintu kyonna ku mikono gye n'eki kituyambye kaakati mu ggwanga okuba nti no tulina amateeka tulina constitution era omuntu asobola okukozesa ekifuba kye afune kyayagala omuntu kye naagezaako okukozesa ekifuba kye amateeka gajja bugonza era gajja butereeza era kyenjagala obuntu bulamu bwe tufuna ebintu biba bino ebizibu ebitawaanya abantu famire bibona nti nno edda nga batuula nga bekika ne batereeza mukyala bwanoba bayita bekika era n'ogonza omukyala ng'olina omuteekamu akantu omuzza maka era n'omwami bw'afuna ekizibu ku mpisa z'Abaganda twali tezifunanga nnyo naye kaakati kyetaaga entegeeragana egenda okuleeta ensonga gyesobola okugonjoola kuba kati bw'ofuna abaana batali babo omukyala oluusi nsanze abantu abamu olw'omwami bwe yafuna abaana abaana abasatu bali tebali babe kuba kati tufunye ebyuma okusobola okukola gye basobola okujjabusa ekoono n'oli ne basanga nti no abaana bana taata waabwe yoyo gye bayita DNA test era bw'ofuna ekizibu ng'ekyo kyangu nnyo kati ofuna ripooti nga okozesa DNA n'ofuna amazima. Captain, omukyala singa oba okizudde nti abaana babo naye nemwawukana maybe n'agenda n'abaana nekibanga oba abawambe oba n'abalemera kyetaagisa kirinako muki okumadde okulabirira abaana bo oba bakoma ki kubanga balabirira omwami bw'ozaala baana kikukaka kwegamba obuntu bulamu kikakatako gwenyini ng'omwami okola byonna byosobola okulabira abaana bo kubanga gwe wabazaala ate wazaala n'omukyala nga mwagalana kwegamba enkola ng'eno kikukaka oba omuntu omusajja okulabira ddala nti n'olabira abaana bo ekyo kikulu nnyo kubanga abaana bajja kukula nga babonaabona nga bali ne single mothers so nze ku ndowooza yange it is important kikulu nnyo okulabira ddala nti tebaliko kkomo ekkomo nga ki nti bbanga ki omutaatale etteeka likukkiriza okulabira ddala nti nobwozaala abaana kasatuuka emyaka 18 awo kaakati omwana alina okukola asobola okukola kyonna kyasobola kubanga ali mature which is not tolina busobozi mumulabirira togamba etteeka tekukaka okumulabirira ng'awezezza emyaka 18. Okay, thank you so much. Captain, njagala kunyambako mu nsi mukulidde oba ensinga bw'ogiraba okkiriza nti wali abakazi abayaayi kituufu kwegamba bw'olaba emikono gino waliwo gino egiri wansi waliwo gino empanvu kwegamba Katonda yakula abantu bonna nga tebenkana waliwo abantu abategeera mangu waliwo abatategeera mangu waliwo abajeemu waliwo bebakuza bubi waliwo bebakuza bulungi waliwo abayaaye waliwo abatali bayaaye waliwo abategeera kwegamba kiva ku muntu n'engeri gye bamukuza kwegamba embeera eriyo tosobola bwenkanya ku buli muntu yenna. Captain, nsaba kwekyusa ekirira ekisembayo omukyala asobola okukyusa amannya nga wamuwasa n'omuwa amannya go era asobola okukyusa amannya n'afuna amannya amala mu makaago ng'ate ga musajja mulala amuganza oba omukyala asobola okukyusa amannya mu makaago oba omukazi asobola okukyusa okufuna omusajja mu makaago ng'akyali mu makaago. Ekyo si bwenkanya ate temuli magezi ku ekyo kubanga kasobanga ku nyumba ya Mukula ate mwafumbirwa mu kanisa oba mu muzikiti
nemufuna nika musiba nika oba mu kanisa kwegamba olinako okutuusa amannya go nga mukiriziganya lodda ku mannya ga mwami wo kubanga sogenda okweyanjula ne bakkiriza ab'ekikano ga kino kati omukyala tukuwadde kati twagala ogenda gutwale mu bbaga oba mu nika bwayingira ku makaago awo kaakati osalira noga nti kaakati ofuuka mukyala mukula ekitiibwa ky'amaka kiva ku bwenkanya mu maka ate omwami yasinga era ye mukulu ku maka tosobola okuba ne amannya abiri oba esatu nati no oli ku maka ga mukula olina erinnya olina nobeera ne senkubuge siasa awo kaakati oba kinneme genda obeere ne senkubuge naye tosobola kubeera ku maka gange ate nga togoberera empisa era ekolebwa onankani egiri ku maka gange obeera bukujukuju ne buyali. Thank you so much. Captain, ekimu kyekisembayo omuntu akkirizibwa okubeera ne national ID ssatu obanya ID emu era omuntu yenna alina ID egisukka ebbiri oyo bajja musiba kubanga etteeka tekukkiriza kubanga etteeka ligamba nti no pozi nga oyagala kukyusa erinnya lyo ogenda ku abamateeka oba mu kooti nekukkiriza okukyusa ate noteeka mu gazeeti waliwo gye bayita gazeeti era lwofuna gazeeti eyo nogiza oba notary eyo oba court sanction eyo nogiza ku baana bagundi aba Ministry of Internal Affairs oba registration kakasa bafuna obukakafu nti okyusiza amannya ku nteeka eriyo mu ggwanga then basobola okukyusiza amannya naye bwebanga tolina n'ofuna amannya ga njawulo ate n'ofuna ID emirundi ebiri oba n'ekyusa erinnya ng'okozesa ekkubo ettuufu oba omenya amateeka. Captain, nja kusembayo na kino gye muwangana ndoza mubeera oba ne basajja banno ne mwogera situation yoba ziyimiridde abasajja bawasizza abakazi abalina abaana owuliddeko situation ze bayitamu? Sina bakuwulira bangi naye bw'ofuna kyangunya abazungu naffe ffennyini oyinza okuwasa omukyala ng'alina omwana we ayingidde ku makaago ng'alina abaana babiri oba basatu boomu kwegamba abaana bokasayingira ku makaago bafuuka baana bo ng'omwami kiva ku buntu bulamu bw'olina naye bw'okkiriza noga nti nokuwasizza n'abaana b'olina nja kubalabirira olina kwegamba kweyisa ng'omwami alina obuvunaanyizibwa n'okuza abaana abo ku mpisa zo ne ku makaago nga wekiri kubanga omwana kwegamba aba gye bayita gift nekirabo kya Katonda yagaba abaana kwegamba abaana tuno bayisa ne love nga bazadde kubanga abamu baba bato tebamanyi ekiriyo ku nsi bagigenda nga bakula nga bayiga so omuntu omwami bw'ofuna omukyala ng'alina abaana balabirenga abaana bo. Tweyanza nnyo Captain ekigenda osemberayo ddala tulina abantu abakukusa abantu mu ggwanga Uganda abakozi eki aba trafficking abantu like okutwala abantu nga tebali mu mateeka ate babajjako ssente zaabwe nnyingi bakukusa abantu ne batwala ne babasuubiza ebirungi bingi mu nsi endala ne babasuubiza eggulu n'ensi mu nsi ez'endala abantu abo nga mmwe abatunzi b'ensonga abakulembeze abali mu ggwanga tukoze ki tulina kukola ki okulaba nga be bakukusa bafuna obwenkanya nabe batwala ne batabawa mirimu? Okusooka trafficking abaana bali wansi abaana bato trafficking etteeka eriri ku mateeka aga UN tebakkiriza human trafficking ate bw'okozesa abaana abali wansi w'emyaka 18 ekyo nakyo etteeka bajja kuvunaana bakusibe. Waliwo omukyala juzi yali jjaaji wano n'atwala omukyala omu n'amukozesa e London yali jjaaji wano we bawumiza era bagenda muteeka mu kooti
kwegamba kyenjagala kutegeeza era abantu bayige bulungi trafficking tebagikiriza mu mateeka aga UN amateeka agasinga ebungereza ku nsi ezikuze tebakiriza trafficking era bajja kuvunaana naye omuntu yenna bw'akola ekintu ng'ekyo oba omanyi nti n'ojja kwereetera ebizibu so trafficking is illegal human trafficking is illegal era bw'ofuna ekizibu ng'ekyo oba omanyi nti n'omenya amateeka si eg'eggwanga gy'oyingidde ne amateeka gali ku nsi agafuga under UN charter. Amannya nze Ensonga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mubagambe nti ndo twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location.